Focus TV twagamba nti ebintu bye tukola tebijja kuyamba muntu sekino wabula abantu bonna okulaba nga ffenna tuganyirwamu. We tuli leero tuli mu Kasambya town, ezimu ku town ezisangibwa mu Ntwetwe constituency. Tuli ku luguudo oludda Ntwetwe mu town ng'ova Masodde. So omuntu ava ekiboga okyamira Masodde okudda Ntwetwe. Mu katundu kano mu katawuni kano aka Kasambya wasangiddwa omukyala alina obuzibu obeesaana okuyambibwa. Omuntu omulala yenna oyinza okitwala nti kitono naye tomanyi kyekitegeeza okubeera mu bulamu ng'okimanyi ddi we bukoma. Alina omwana muto mwaka gumu n'ekitundu naye alina ekizibu eky'ekituli ku mutima. Ekizibu kino kitutte ebbanga nga okuva we yazaalibwa bakizuula mu myezi 4 nti ddala akirina. Tusaba buli alina ky'osobola okukola ku bulamu bw'omwana ono, osobola okusindikira ekitongole, osobola okuwaako ky'owadde nga ggwe omuntu okulaba ng'oyamba. Focus TV tuzze okulaba nga tuyamba, tetulina kye tulina ng'abantu naye tusobola okukozesa ekifaananyi kino gwe n'obaako ky'ogatta ku bulamu bw'omwana ono n'oyamba omuzadde ali mu bulumi obw'ekitalo. We tugenda kati tulabe sitoola eno engeri gye tuyinza okuba nga ogitegeeramu. Omukyala tugambye ali Kasambya era nga wano wewali amaka ge wa kamera ajja kuba mutulaga. Gwe tuli naye yeyo gwe tubagambye alina ekizibu kya mutabani we emyaka gumu n'emyezi 4, akyali mwana muto era nga bw'omulaba ayinza okulaga nga ali nnomo. Nirere Esperance. Ndi mutuze wano mu Kasambya. Omwana ono obuzibu mubuzuula ddi nti alina ekirwadde ekyo? Ne mwana yazaalibwa nga era bamunongosezaamu naye n'asooka kulaga nti talina buzibu. Naye bwe yafunanga ekizibu ky'okukaaba genda kulaba nga afuuse ekkala. Kati twagenda okukizuula ng'omwana awezezza emyezi 8 naye mwegyo emyezi 8 twali tetutuula waka, buli kaseera mu madwaliro paka bwe twagenda ehoima nabo ne balemererwa. Twebakayo ebbanga lya wiiki 3 ng'aliko okusijeeni ne bigaana, ne tugenda Mulago twamalayo omwezi mulamba. Kati awe bazuulira obulwadde obuluma omwana nti alina ekituli. Agenda okuzuula ng'alina ekituli ku mutima, alina obusuwa obutambuza omusaayi okuva mu mutima mpaka mu mawugwe nga bwakula bubi kwegamba mbu bwegatta. Kati okusijeeni afuna naye okufulumya tafulumya ne kibeera kizibu. Kati bimwanguyira buli bulwadde bwonna okumukwata. Owa ssenyiga bw'ayitawo oyo amumulekera, ow'ekifuba bw'ayitawo oyo amumulekera. Kale bwetyo bwe tuli bwe kyamala okuzuuka Mulago ne batugamba tebajja kumusobola wabula yeetaaga okugenda India. Ne batusaba obukadde 40. Obukadde 40 mbeera yeno nga bwe mukiraba tuli balimi bakasoli na bijanjaalo. Ate n'ebijanjaalo tekukyali bbeeyi. Tekukyali bbeeyi. Ate n'ekirala tetuli batuuze. Oba muli ku kyalo kwe mwazaalibwa? Tuli bapakasi kwegamba. Kati we tukolera si waffe, we tutudde nawo si waffe. Mu mazima amatuufu twetaaga okuyambibwako. Bwana mwali mufunyeeyoko? Anaayi gw'amazima geetaagisa. Tekirina kyetufunyeeyoko obwo obukadde 40. Kubanga tulina abaana beetaaga okusoma n'okulabirira, abamu n'okusoma tebagenze. Era tubeera mu malwaliro buli kaseera. Ate buli bwe ngendayo sisobola kuvaayo nga sireseeyo emitwalo nga 2. Muntu sekimoomu radio TV okutuyambako, okutwaliza wamu tetulina bwe tuli. Omwana ono bamuwa bbanga ki era kibulayo bbanga ki ggwe abasawo lye baali kumendeka? Nze ono mwana baŋŋamba
akageri ke kintu kino kyajja nga yali nakyo okuva mu lubuto. Mbu bw'akula yeeyongera okufuna obuzibu naddala ku busuwa obwo bwenyigiriza. Kibaŋŋamba nina okunoonya ssente mu mwezi gumu gwokka. Kati ndi mwezi gumu okulaba nga ofuna ssente ezo. Okulaba nga nfuna ssente ezo omwana n'akolebwako. Kati go ge mazima noonyeza wantu wonna ssente zikoze eki? Ssente zibuze. Zibuze. Ke kusaba abazira kisa okunnyambako. So bino abalabi baffe abagoberera bino bye biwandiiko ebimu ku ebyo byazaafuna mu malwaliro ag'enjawulo. Kino kye kyasooka nga kiva mu Ministry of Health Outpatient Department Uganda Heart Institute. Ekyokubiri ekisembyeyo kye kino era nga kiraga nakyo kiva mu Uganda Heart Institute. Ssebo oba nnyabo agoberera oba alaba Focus TV, omukyala omuwulidde ebigambo byayogedde, ekyamazima nanze omuntu sirina kyennyinza kugamba nti kino okuleka nga mmwe oba gwalaba okozesezza amaanyi g'olina, okozesezza data oyo gw'olina n'osharingira abantu ab'enjawulo ne bongera okulaba engeri gye tuyambamu omukyala ono. Namba z'essimu tugenda ziteeka ku sikuriini kw'osobola oyisiza obuyamba omukyala. Yeetaaga obukadde 4 mu bbanga ettono ddala eritaka wansi wa mwezi gumu. So kitegeeza nti either obulamu bw'omwana obuleka ne tomanyi kyekitegeeza na bulumi kumanya bbanga kiri ogenda kuva mu bulamu bw'ensi eno. Kati ng'omuzadde ekyamazima yeetaaga obuyambi bwo, yeetaaga ggwe ky'osobola okukola okikole tumutaase. Nabagambye tuli Kyankwanzi era nga tuli mu constituency y'Entwetwe mu kitundu bakiyita Kasambya Trading Center. Osobola okujja omukyalo ono era nga ebisingawo byonna osobola okweyambisa Focus TV ne tulaba nga tubaako ettoffaali lye tugatta okulaga engeri gye mudduukiridde omukyalo ono. Muzira kisa yenna tukusaba baako ky'oyamba omwana ono mu bulumi bwe balimu. Bagambye bapangisa tebalinaawe bwe bagamba nti oba bali ku kyalo kyabwe ate ne bwe balimira bapangisaawo. So nga ate n'ebintu by'okulima essaawa zino mubimanyi nti tekukyali ssente yadde. Kasooli yagwa ebbeeyi, ebijanjalo tekuli ssente. So yeetaaga obuyambi bwo. Nkusaba nti sharinga video tusobole okulaba engeri gye tuyamba omukyalo ono. Mbadde Ade Wilberforce Ekinyunyanja program ebifa mu community nga tukulaga biki ebyo ebigenda maaso mu kitundu kyaffe. Otherwise tovaawo. Tewerabira ku subscribinga ku Focus TV yange. Bingi bijja.